Tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa, nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just, okuyamba guba mutima. Omukama mulungi ekiseera kyonna Mukama mulungi era zembeera ze weewaawo. Abaisiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sokoreke Abaisiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.
yadde omuzikiti bagutwala naye tubeemu amaanyi naye nga bagutwala wa owaaye tomanyi omusajja atusobedde afuuse ekizibu naye amaanyi ndaba ng'ayina amaangi naye nga mbeebaza nnyo mwena mwena abasobodde okubeera nga mujja olunaku leero it's a Sunday naye ne mugamba nti ku lunaku luno tulina okubeerawo ku mukolo gw'abaana baffe taata gye baleko covid yagenda kati kwata mu ngalo nga sitya ne luli nga senga tingira bwe nti nga tuwegira bwegezi tuti maama ng'onyumidde omukolo anange omulabi hajati yakava emeka era awo wensabira zaamuzaamu gyali oba yagwayo amulina buli mwaka banaye haja zaamuzaamu kyaliyo naye kasaanikira nga akagundize nkatwala omulabi hajati olinga yefudde serious ku gondi ku WhatsApp ayinza obutaba serious ng'ali ku SHARITA'S second graduation ceremony atulekemukko olumu wefuulako ani serious nze olw'olusula embeera ni serious ng'olwaleero naye naawe nno ozze ate oba yaŋŋamba nyambalire omukolo okitegeera n'ogwambalira okay ladies and gentlemen tusanyusa okubasinkana wababuuziza dda mbabuuze era mulundi omulala nababuuziza naye nga mbabuuza ntya naye ng'onyumidde omukolo olaba bwenkyukamu naye sooka oleke osamba ddi gawuni ate guno mwaka gugwako ogutandika leka naawe insha allah naye nja kubanja nze manja banja tulina rediyo kati nkozesa obudde bwonna ne ŋŋamba waliwo eyatusuubiza omukolo waliwo eyatusuubiza omukolo 2024 dijo inayo kali akayimba ke bagamba abantu banyumidde omukolo abaana banyiridde bane mwekubire mu ngalo you look so beautiful today microphone eno ndoza gigiremu katono engeri gyepikinga wali eri tukyatesitinga kano nakali naye nga bwekimu kigambe Oye Maama hajat maisha mazina ngama tono chichi sumuru lazina Njabasa taking a seats up wali eri waggulu. Okay. UBC TV, Star TV. Tukwaniriza nawe. Ne Super FM. Nayo yaze. Ekikiridwa abo chaze. Baako ndi ku mirimu gyange. Wanje? Ndi byange naye eri byayo kati. Okay, ladies and gentlemen. Soko tuwe ekiddako. Kakati munkwano gwange oyinza okulowooza nti abaana bali wano betusomesezza mbwera bo babatikidde amasimaati gabali bubi tebasobola kubaako kye bakola bo njagala okukakasa ku ssaawa eno ku ssaawa eno yennyini head girl the school ajja kutuwa speech eyo ejja kwaniriza abaana bagenda okukola demonstrations
olwaleero. Demonstrations tekuba kwekalakaasa. Demonstrations ez'enviiri. Ssanyusa obbalabako bazadde baffe abalungi bannyabo ne bassebo. Amannya agange ntibwa Tisha Barbara. Kolera wano ku SHARITA'S School of Beauty. Okay. Tugenda kuba tufuna abayizi baffe nga bagenda kutulagawo kye balinawo bye basomye. Chitimubango tuse ebira eulange ondabire nnyo Viola timutumide bambi omuwena akafaananyi ako bambi alabengako Viola mbenga mumeme nange mubenga mumeme alina kabiri Viola akayoyo bambi okokosa kayindo akalalo koswiti wenzijukira erinnya lye okulyogera mpomerwa kozinde konungansani kozindanunga lirise obulire nti Bulaya abawala bangi abalungi ekyo tekimutiisa Viola malaika wange mama Viola mwagala gamba Viola akumendika kubaga nange tendi mukomeddo wesigwa la 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 abazadde nja basaba osobola okugenda wali n'omwana wo ne weekubyawo ekifaananyi akantu kali twakataddewo nga ka bifaananyi kali eri so meanwhile osobola okugenda n'okyekubya n'ovaayo n'okomawo mpola mpola mu ngeri enteeketeeke nti called a daba. Nga wonookwata n'oteeka kuno ku mukono ng'ogenda okukola client, then n'oleeta n'oteeka ku skin ya client n'otaapeega. Kyekakola gwe mulimu gwe kwakola. Bagiyita daba. Tufuneyo akalala. Ne tujja ku concealer. 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 Concealer ng'omaze okuba client akasige ayambako okuteeka akasige mu shape ng'okozesa kano ka concealer brush nti omaze okuba nga olaba akange then n'otandika oyisaako.
Wamma n'akakonkulaba wakakoze. Tulaga akadada. Eno wano nkiikiridde basajja ndi mu biiga abasajja tulina biiga ebintu bino. Temulowooza nti ndiwo kulwa amasaali. Okoye kukuba enjawulo. Ne tujja ku mascara. Atuyambako okusanira obusige. Mascara. Atuyambako okugolola obusige. Ekigambo masaka kyava mu mascara. Mbu kiyamba kano kayamba okugolola ebisige ebyakyama nga wonolaba nti obukowekowe soko ogire kanga munda aba kanga mautula obukowekowe nga bukola butya obukowekowe nga te si busanire nga bwe kanga mboba nga bwe abwefunyiza then no later no tekako ne butandiko kati nze mbuuza obukowekowe bubwo oba akati abuuza nataddeko mascara ono kwegamba abalina obukowekowe obutabuuziza obwo bwolina bubwo oba buno bwange sokoleke nga bungi nnyo tolaba mascara nedda obwo bungi nnyo ku bwaffe abo muteekeko oba nabo bweyongera nsokoleka obukowekowe ndaba nga obungi ku bwange then ne tudda ku layina eya waggulu bagikozesa n'oteekako wane waggulu w'eriiso wane wali obukowekowe ye layina ayilayina kakati ndowooza muwulira ekitiibwa ky'abakyala okufuuka omukyala gwegomba walina byateekako ateekako masikala ateekako layina ateekako yagambye konsiira byonna byeteekako omuntu ogwo abyeteekerako ani tosonga munzi abyeteekerako ani kakati batubuza nti kano kammeka kakakaaga kamu bwe kati nga kakola bbanga ki kakolera ddala ebbanga eriwala katugeze nga emyezi 6 kati bwembanga nkola ku bakasitoma nga 10 olunaku era kakendeera mangu naye nga kali mu myezi engeri jo oyinza okuba nga okola ku bantu bato abuuziza bbanga ki kiringa bw'okagula n'okawummuza mu nnyumba ntokakozesa kaba kakendeera awo tekakendeera naye ate okimanyi kafa nga kafaaki ng'okateresa buteresaawo expire date ojja kutya keekwata kyentegeeza keekwata nako bw'okateeka mu firiji keekwata oba tekagendayo gwe mugaso gwa toolbox eno kaliko look beautiful, look confident. Formulated in USA, distributed solely by ZKL Cosmetics. www.zklcosmetics.com USA. Ne tudda ku primer agenda ku skin before nga tonnaba kuteekako foundation gosoosaako no apply nga then noteekako foundation. Ebintu bino mbyagala nnyo nyina bentuukamu eyo nembefuulirako abaakabi ngamba nera foundation kati wataddeko primer yinza okikyamya kanyina wentuuka nga nze owakabi nga nze mbitegeera shaita nangamba naye ebintu byabakazi ngaobimanyi nnyo nti ye nyina gyembiyigira nange ku SHARITA'S ono lipstick naye tumubrandinga osobola okukwata eno kala nogiblendinga n'eno n'ofuna lipstick nga katugeze wabawo nga ayagala omu yekka omukuba eno yokka newabaawo ng'oli agamba nze njagala nude ng'ogitabiseemu ne red zino okay mpozi omugenyi waffe omulungi yakatuuka nyongerera ddala okwaniriza wano ku Nansana Business Center ng'olwaleero Sharita School of Beauty wekoledde second graduation ceremony naye abu ojjukira olunaku luli ku graduation eyasooka nzijjukira bulungi nali mu basement okimanyi nti abaana bo baafuna emirimu abaana bafuna nagamba institution gyoyigiddemu for social capital olina kwotandikira batulaga obulala anti tukola bakola ako kakati ne tubaako ne powder tuyinamu nti owabeeru oba chocolate oba black owabaddugavu yaliwa nyina mukwano gwange omuddugavu ono kati omuddugavu lwaki temukubako akeeruyeru nyina mukwano gwange omuddugavu nga konyaka mutwalira nsobola okakuulamu kano nenkamutwalira tekisoboka kale kati era nga yongerayo kati era nga wolaba powder
kyekimu ne foundation era naye alimu colors. Ono wa chocolate. Ono ndaba agoberera black. Ono abaddugavu namukute nze nyina ensonga zange. Kati ono sobola muteeka ate ku skin yange. Kubanga gwe Chief Michael ono yewuwo. Ono yewuwo tobuukawo wano. Okyatwongera. Sharita School of Beauty. Ne waliwo eri gwe bakuba layini waggulu. Kuba tuli maaso ge ne layini gye bakuba eyo yeetaaga okulaba. Ono ye Halima. Bw'obanga toli mu kugula layini togikuba ogiraba. Naye nebintu biri mu mathematics ndowooza. Halima atubuzeeko. Anaasobola okwogera. Tuwolera ku baswahaba salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiki kino kyokola ku ssaawa eno? Ndi kusiiga kasige. Ali mu kusiiga kasige. Naye gwe olengera omukazi. Okimanyi yazze wanjawulo era nga kati wetwogerera ayongedde eddala okufuuka. Onyaba owulira otya nga bakolako era okiikiridde ani? Mpulira bulungi nnyo. Era ndi muganda wo nankolako. Kabadde kakodyo kakubba bibuuzo. Olugera nga mugamba nti basosola family kati eri mu kwekolako. Nedda si kakodyo. Tunosooka okweyagaliza. Okitegedde? Mumanyi? Nange Glosha gye wano mukoleko family yange weeri sazinzeka. Ogambye ani? Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sana Kaiza Amina. Ono gwokolako yani era owaliwa. Abange batudde wali eri. Bazadde b'omwana ono tusaba muyimirireko mutunde. Bazadde b'omwana ono b'omuyizi ono. Looza buli kimu mukiwulira bulungi. Sente zigenduse oba zigenze bulungi? Alhamdulillah kitwagala. Omuzadde bw'asiima kiba kitegeeza abatajja gamba kale sente zange zansala n'okunsala. Zigenze awatuufu. Kasita omwana agamba nti ekirooto kyange bwe kiti. Era nga slogan ya SHARITA'S School of Beauty egamba nti come and we teach you how to earn quick money. Yep. Come and we teach you how to make quick money. Mbukatwano mbona osula enjala. Okimanya akasige kano kakuwa obukubi kana ka mitwalo ebiri ne kano ka mitwalo ebiri ekyo tulimu emeka. Mitwalo ena. Brush ono gikuyisaako ogwo mutwalo. Era mbona osula enjala. Naye abasajja naffe tugenda kujja mu make-up oyo. Era nga kubisaamu akafaananyi Tony Mugabi nga bakozeeko ka make-up ako. Naye bw'otakyukako. Kusaawa eno munzikirize mbuze ku teacher Soko leke kankusazeemu nsonyiwa. Njagala okubanjulira producer wange emirimu gyange egy'enjawulo egitali gya radio ye mwami ogwe mulaba akutte kamera oyo mumwe ku bugalo producer wange musajja mulungi nnyo we mugamba nti mukama wange olawatya ntukoze kino akiwulirira muso he's a good man. Ati mayi waali agira agamba bakwatagana ne producer we olumu tebatakola producer erinnya lye lyafuuka producer ye mukulu Tony Mugabi. Mukulu Tony Mugabi nange nsanyusa okulaba bakamutikkira omwaka guno era bwe mulaba oyo omukolo yadde saalya kubanga saaliyo madde muzoloza saali emmere teyamala yakuyita n'ogaana ogenda nkulaba amanyi binkwata yakuleka mu studio n'agenda n'alya emmere. Saba omwami Mugabi Tony nsanyusa okulaba era nga nze kamwa koogera nze Namutebi neddira mmamba bemmamba nno nammwe muli bangi obadde ogamba bannange DJ tweyoka music wansi eyo ekintu kino kitambule mpola mpola. Meanwhile obye ebifaananyi nagambye osobola okgenda wali eri ne weekubya ekifaananyi oba n'omwana wo.
kantwale akadde kano mpubire ku Teacher Roni. Teacher Roni naye lwaki tojja? Teacher Roni jangu jangu. Teacher Roni mpola mpola. Hey. Tono. Selectors Migos Who's the gala yagala banana? Uyazolea kwenyumba gana. Fetuli vegaza faza never pasta to badaza. Alabe pale muwe kubanana. Olipa girl come back again from the Gaza Republic. She want come again. Ayagala be the 10 or 10. Kumuwa be the she want to know that. Big up the Gaza, big up the Gaza. Million Gaza. Selectors Migos Gaza, million Gaza. Esanyu nawe Esanyu. Tete kuwana naku. Esanyu nawe Esanyu. Nawe fakushanyu. Esanyu nawe Esanyu. Tete kuwana naku. Esanyu nawe Esanyu. Nawe select down, pull up, no one enjoy us. Kona. Hey. Wanji. Laba. Amazina amapage ego. Masi kona. Sokoleke DJ kaddemu njagala kulaba empere ya Sharita bulijjo tuba ku mulimu nangamba nayize empere kati DJ Rolly Sagan tulage akalabe Selectors Migos Banyomya betabakwatako tebatamanye ne befula batemanyeko
Mulabe the difference. Ani yakumye selfie nga atandika. Nasabye na counting ze down sawanse ebikola twatandikidde kumu. Nebe bano. Mukkiriza nti nno kyebayize kiri perfect oba nedda. Abazadde mukikubire mu ngalo. That's what we mean bwe tugamba nti nno SHARITA'S School of Beauty eteekawo enjawulo ate n'obeera ng'ofuna ssente z'omubango. Omukyala bw'abanga afulumye mu nnyumba n'agamba baby ngenze ku make up tunyumire omukolo gye tulaga, afuluma oba n'akomawo ng'afunye enjawulo eyo. So mutuwe abaana, you will not regret. Temujja kola ki? Temujja kwejjusa. Kakati abaana bwe tulina ebirabo byabwe. Tulina ebirabo by'abaana. Bakoze bulungi bayize. Bw'abanga bw'agambye. Grace. Neno ntandikwa kuva mu SHARITA'S. Bino ebintu byaffe lwaki seesudiya nange. Kampite Halima eyakoze ku baabawe eyamutaddemu ssente. Jangu ofune capital we kyekisanirizo ne bweweeba kaloota kisanirizo bw'ozuuku kanoonya ekisanirizo. SHARITA agambe genda okole ssente. SHARITA Halima asiimye. Hajati nakuterya Hajati abadde student waffe mulungi wa boarding yitira wali abu akuba akafaananyi akateke ku status tigwosuku status eyani yange muteekeyo ono mizi mulungi bamutabukira anajja kuba siriyo. Hajati Amina naye wuuna ali wano. SHARITA basiimye yimirira wali ne muganda wo babakube. SHARITA teweebale nnyo weebalire ddala mu amanye ekyamuleeta. Hajati amusomedde edduwa amwadde entandikwa abisanirizo. Ati muyimirire obubire ku bantu oyitire wano obuuze ku bantu kubanga buli ticha gwenjogera. I've never wished that I would do what I dreamed for, because I wanted to do a course of tourism and hospitality. But then I found out when I was at home, I found out that I have a talent in plaiting and doing those things of hairdressing. And I asked my mom, she gave me an advice. Is your mom present? No, she has not. My sister. Where is your sister? Can you talk in her presence? Let her come forward. Please, sister, come and witness this. Most people encouraged me when I was starting, because I had no money to start at the first time, but I was working with multiplex. Then I told myself that I can save, then I can start my own course, and I can even be a good pastor. Oh, one day even some of you people, you might come in my salon. Praise God. Are you still working with the multiplex? No. Okay. I want to first finish my course, then I will start my own. Oh. Kavunule mu luzungu tubyogedde nnyo oluzungu vunula mu Luganda ebintu byammwe ebyataasoma obadde mbyogera. Omwana ono muyizi ono ate Mrecho agambye yalina ekirooto kyakola hospitality tourism and hospitality kyekyali ekirooto kye naye olw'ensonga nti yagenda ne yeezuula alina ekitone ekyenjawulo nga kiri mu nviiri n'agamba ye lwaki amala obudde bubiri ate biri bw'obimaliriza olina okunoonya omulimu n'agamba kadde mu nviiri n'asoma enviiri era ng'olwaleero akuguse mu nviiri okuva ku SHARITA'S School of Beauty akola ne makeup. Who worked on you? It's Juliana. A student here? Juliana yimirire otuwubire. Juliana, thank you for working on our team Rachel. She looks so beautiful. A team yali akola mu multiplex ng'ogaba tiketi za mmotoka. Kati bwe yagambye nkoyo kunkozesa agenda kutandika saloon yiye. Congratulations. Sister, say something. Great house. Good afternoon, people. My name is Akulu Lydia, and I will thank God for this gift
gift for my sister. And I thank everyone for coming. I'm really proud of her. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ngolanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.